ye aji yali abawe ebbala yabagamba bigambo ki yali abawadde mu mukolere yali abawadde yasinzira ku kyo bawe ebbala aji si ekuli yatuwa ebbala tumukolere yatuwa mukolera 10 ekisooka 10 mmeme eteterera sijja balimba bannaye 10 mmeme eteterera 10 wakulanga olina akalungi kiba kimuluma Oshitega yetayagaliza muri mu mutima gwe Oshitega yetayagaliza ne waba muganda wetamwagaliza atulangira oba kuwadde kati n'akakwogerera oba nakuvuma ebigambo ebisongovu. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Metani Krabongo oba Rima Sam mwebale kutwagala mwebale tugoberera mwebale tuwa matu mwebale tufuula banjawulo era mwebale kukiririza mwebe tubawa ebitone byaffe ewatali mmwe bibange empeta ya zaabu gye babikidde mbubi bwembizi buli muntu w'omukisa mbuba mukoledde ddala ekyo muzira kisa kyakola koyo gwasanze ku kkubo abundabunda yeetaaga obuyambi bwe okutukubakubako obi obutuliko zaabu ali munda muffe n'amasaamasa ekyo Katonda kyeyatukuutira okukola yasinzira mu John 15:12 yatutuma kwagala bannaffe abaavula abali ku maviivi gaabwe abali wansi beetaaga mukisa nga naffe we mugutuwadde badde mbayimirire nate tetukoowa paka nga tulabye ku nsi eyeyagaza buli muntu emboozi efuuse emboozi buli muntu avaayo ayogera bibye buli agwa ku mboozi ya 10 Lanksi abadde manager wa Uncle 10 ne Aji buli muntu agwa ku mboozi yaabwe agitaputa lwayo mulimu gwaffe gwakulabe batafuse ne tubyongerako ko torch bituufo basi bituufo abayimbi bangi amanya gaye goononeddwa wadde era nga n'abayimbi bangi bakozeseza amanya gaabwe gy'ogaabalala emboozi eno gye naggwera tutegedde ani ayonoona ani ajogaani ani mukumpanya ani mulimba weewaawo gyebaleko kale nawo gyebale amanya Muganzi Tendo muwanguzi manya Tendo muwanguzi Tendo ekinyayo tolimanyi gombi ganga nti gwe muwanguzi Muganzi Tendo obeerawo mbeera Kawempe olina emyaka emeka 18 olonda daga muntu wagifuna njiina weewaawo kakati 10 omumanyi Haji nanyini bbaala 10 gye yali akolako omumanyi bulungi ssebo Lanks manager wa 10 mumanyi bulungi ssebo walina nkolagana ki ne bana abantu abasatu inze nali mbeera ewa Uncle 10 nga mbeerawo era najja lwa Lax kuba Lax yampita nembeerawo kewaka ng'era tuhavinga mu faani nangamba Tendo jangu tugende eno tunyumirwemukko kitegera nenzija nembeeramukko wano nga tubeerawo ne wemanze nenzirayo ewaka bwebityo so gwe wali okola mulimu ki mu kampu eyo mu kampu eyo tewali nali mbeerawo bubeezi nga ogamba nti ojja obeereko ewantu omala ogende bwekito nezo sirina kye nali nkola wano eno naye nali mbeerawo kakati Tendo ebbaala bwe yali etandika waliwo naliwo nze yali tuuma n'erinnya Mostive Bba erinnya gwe wali gituuma nze yagituuma erinnya Mostive Bba yatandika etya twatandika twali tubeera eri waggulu eyo kati nze nali waka Lax najja ng'anoonya okubeera kitegeera bwe batuba tubeera ewagazi ewatumala ffenna kati Lax kwe kugwa kwona omusajja Haji n'amusaba ekifo kino ntandika obbeera mu kifo kino 10 n'asaba kubeera ebbaala teryali bwerityo ne tusaba ne tutandika obbeerawo ffenna ne tutandika Haji n'atugamba mbawadde ekifo kiikyo mukole kimubeerewo n'atuwa buli kimu emifaliso nga twebaka kubya Haji byonna
Aji yabawa ennyumba nga mulimu buli kimu. Yatuwa ennyumba nga mulimu buli kimu. N'abawa n'ebbaala. N'ebbaala n'alituwa bulungi. Ye Aji yali abawa ebbaala yabagamba bigambo ki? Yali abawadde mu mukolere, yali abawadde yasinzira ku kyo bawa ebbaala Aji. Si ekuli yatuwa ebbaala tumukolere, yatuwa mukolera. Kuba yali atuwadde ekifo kya bwerere, omuntu tasobola kuwa kifo kya bwerere ate n'obanga ne ssente z'ogira mu bbaala ate nga naawe zizo. Aji yali awadde ebbaala bamukolere. Nga ssente ze bakola baba balina ozziwa Aji. Kati ani yakwatanga ssente? Waliwo omukyala gwe bayita Anti Jasi yalinga akwata ssente z'ebbaala. Nga bwamala aziwaani? Ng'aziwa Anko Cumi. Kati awo bye sitaategera oba Anko Cumi ng'aziwa mukama we naye ebyo bye sitamanyi. Mbeera ki yali ku bbaala? Kiki ekyavaako okutabuka n'okwogera ebisongovu? Anti ekyavaawo okwogera ebisongovu Cumi, ekisooka Cumi emmeeme etetereera. Sijja balimba bannaayi. Cumi emmeeme etetereera. Ate ebiseera ebisinga abantu ebitulemesa okuwangaala ku nsi eno butamanya ddiini. Okitegeera Cumi tamanyi ddiini ate yeesiba mu ddiini. Abantu baaliko baazannyirako bamanye ddiini. Okitegeera Cumi ekisooka Cumi ye muntu Cumi bansonyiwa ebigambo ebimu byogera naye Cumi ye emmeeme etetereera. Cumi wakula ng'olina akalungi kiba kimuluma. Okitegeera ye tayagaliza muli mu mutima gwe. Okitegeera tayagaliza ne waba muganda we tamwagaliza kwegamba oba oyo aba muntu nabaki simanyi. Olabika ku muganda we? Muganda we namula twali tubeera naye n'amugoba. Muganda we ffenna twali tubeera naye gwe gambe yali akwata ssente naye n'amugoba. Anti ejjooga ayinza okuba yali amujooga. Si mujooga, teri byakujooga, tewali byakujooga. Cumi ye oba muti oba nkugambe nti oba mbwongo we mulimu ki oba mbulamu bwayagala bbaamu na sitaani simanyi. Neffe ng'abantu tumwagala ffe ng'abantu naye ate ffe naffe abantu nga ffe atulangira oba akuwadde kati n'akakwogerera oba n'akuvuma ebigambo ebisongovu. Kati nze kyekyanzija wane ne ŋŋamba Lakisi omanyi gwe wandeeta ano kanko ate ebyange nkole ki ngende ewaffe nga Cumi asussa olangira wane eno nga newe kaba kamere we kati akakuvumira Aji n'abeera ali n'agamba ne banaye Cumi lwaki yeeyisa bw'ati. Kitegeera nga Cumi bannaaye ekitole za Cumi mpanvu bannange ne be stand yagadde kwogera wane eno. Cumi ye muntu mubi nnyo kale nze sitidde oba bagenda kunkola ki naye kyenjogera Cumi ye si muntu mulungi. Kitegeera kuba ne babeera nawo ne beyaddukiddemu nabo bonna aboogerako bibi kati oyo aba muntu nabaki. Ye si muntu mulungi kompaluzale ate ffe Aji gwe tulabanga omuntu omulungi kuba ffe wano Cumi yalinga amanyi n'otulekera yalinga amanyi otambula n'agenda nga tatuwadde na 10 Aji n'akwata ssente n'azituwa nga atuyita atya tewali. Aji yabawa enju ya bwereere. Yagituwa enju ya bwereere. Cumi nekuluye. N'abawa n'ebbaala. Ne kati Cumi yamanyi otambula n'agenda nayoga lero sigenda bawaza awaka n'avuga emmotoka ye n'agenda n'akomawo n'obusungu obungi n'alyoka abavuma ng'oyinza okugamba oba gwamunyizizza awo ne sitakategeera bulungi ako. So ekyasinga okwawukanya ne Cumi kwali kulangira. Nze sinyumirwa nnyo kunnangira ebino ebintu byansi lwaki oba olangira munno nga naawe ogenda keera obireke ku nsi. Kalangira nga ki? Akuvuma n'agamba olinga amatako gagula bito omutujju bannaaye munsonyiwe naye kyekyo n'akuvuma ebigambo ebibi ebisongovu. Okulangira tukuleke kati tukomye okukulangira. Okulangira kuyisa okuwemula. Nawe okuwemula nako byonna abigatta wamu kyennyinza okugamba byonna abigatta wamu bw'atyo kategori bw'etyo. Okulangira n'okuwemula. Ebyo talina gw'atawemula nawe kennyini asobola okukuwemula. Cumi yali ayombyemu ne Aji. Cumi okuyomba ne Aji. Aji nga si muntu wa ntalo. Cumi mpozi nga ye yamuwalampa naye Aji si muntu wa ntalo bannange. Kyo nkyogera nga siki ne Aji si muntu wa ntalo si ye muntu eyeetaba mu bintu by'entalo. Era ye wawulira eby'entalo ng'atambula avaawo kitegeera. Mpozi Cumi yayinza okudda eri bbali n'ayogera ebisongovu naye Aji awo bomuwaayiriza. Olunaku Cumi lwe yava wano walabako ko obutakkaanya naye ne Aji. No Cumi alina bizibu byeye ng'omuntu okitegedde ekyo. Anyway ongambye nti wava wano n'ogenda segeza Cumi okuva ku bbaala eno tewaliiwo. Naye n'obutavaawo kuba nze nabeerako wano ebbanga nali ndaba buli kimu
buli kimu kyali fine ne kati Cumi simanyi buzibu gye bwava ye nga ye ebisaala ebisinga Cumi bw'aba akyayo omuntu akosa that advantage n'aleetawo agabeera kati gomanyi lwaki ffe sinze nzeke yava wano twavaawo bangi nnyo ffenna yatugoba waneeno ffenna nsonga ki gyewaba wanga talina nsonga ye alabika oba ebyewaabwe bimutikka simanyi Tendo naye twali muntu asobola kugoba nti talina nsonga obadde ki omuntu akugoba nga talina nsonga kategeddaako nakera bugezi naga nti Tendo anti kati kankule akantu kamu buli omu aba n'ebizibu bye kitegeera ebizibu byosobola obbanga wa famire ze wamwe mulina ebizibu ate ebizibu byonna oyagala obbireeta ku nze kitegedde kati osobola ova eri n'ebizibu kati Cumi ekisooka waba talina ssente n'ekyo kimukuulako waya najja n'abalangira n'abavumaavuma kitegedde kati ekyegambye omuntu asobola ova eri ng'alina ebizibu najja n'abikuteekako ggwe kitegedde ekyo waliwo abantu abaŋŋamba nti wali muwala wa Cumi muwala wa Cumi nze saali muwala we kuba teyansayiningako beera muwala we nze najja wano lwa Lakisi kitegedde saali muwala wa Cumi nze anve nako kuba saali muwala we ekyo nyinza okukugamba ate Cumi asala ekigambo ye muntu akuteekako ogugambo ne gw'otakoze n'obeera nga ggwe mubi nga ye alaba ye mutuufu ye gwe bayita Uncle Cumi omana naye ebbanga ki nabeerako naye emyezi nga 4 kwesatu awo kati mwagendanga mwenna mu bivulu olumu yalinga ntwala nga mu bivulu bwakutwala oba ogenze kukolayo ki kutuula era awo kuuma mmotoka kubeera mu mmotoka awo abayaye tebakuba mmira weebityo kubeera awo olumu nantwala eyo munda weebityo so wali bodyguard si bodyguard nze ndi mwana muwala nkola nti obwa bodyguard yali alina ba bodyguard be nze saali bodyguard waliwo annange Tendo wangi waliwo Lakisi manager wa Cumi ne Cumi bwe baali balwanyeemu ne beekuba ebikonde ekyo kyonze nga nze sikirabangako mpozi nga bali babiri kuba Lakisi omulaba oyo Lakisi si muntu wa ntalo kitegeera kati mpozi nga Cumi era amutinkudde kuba Lakisi nze ebiseera bisinga mbadde nga naye owulira Lakisi ye muntu ataddamu Cumi asobola okuva eri n'obusungu bwe n'amuwemula tuli ku shot tuzereeti biki n'amuvumaavuma Lakisi n'akola ati n'asirika naye Lakisi ye si muntu wa ntalo kuba ekyo sikirabangako nze nga nze mpozi nga beekubireeyo nga simanyi oba ne beevuma Lakisi waliwo wawulirako Cumi nga agamba Lakisi okumubba Cumi nga agamba Lakisi ebyobubbi nga butambulira mu mbozi zaabwe nedda ekyo kyabamuwa Lakisi okubba nga Lakisi yakwata mu Cumi n'amubba Lakisi tasobola kubba Cumi Lakisi abbe ki Cumi soko kiŋŋambe amubbe ki ayinza mubba mmotoka ekyobukulu Lakisi tasobola kubba Cumi ekyo kyenyinza amubbe ki ŋŋamba kyaba amubba tewali Lakisi kyasobola kubba Cumi amubbe ki ekyo kyo baba bawayiriza Lakisi ekyo nyinza obbagamba ekyo baba bamuwayiriza so ebbanga liwamala ne muzeeyi nanyini bbaala eno tewamulabako ng'ayomba ne Cumi simulabangako tewamulabako ng'avuma mpozi era nga balabika bayomba ntalo zaabwe nze nga simanyi kuba si buli ssaawa ngenda babeeramu kitegeera nsobola obba emmanju nga neebase oba ne bafuna obutakkaanya eri nga simanyi so mu bufunze oyongera okakasa nti ebbaala eno teyali ya Cumi eno ebbala teyali ya Uncle Cumi eno ebbala yali ya Haji ate buli kimu twakisangamu mu bbala sigama mu Cumi alina kye yateeka ssente mu bbala tewali byonna ebintu bya Haji byali bya Haji byonna buli kimu kye twasanga kyali kya Haji completely firiji Haji buli kimu kyali kya Haji wano sina kyempayidde yabawo ebbala ng'ejjudde buli kimu nga mweki n'emyenge gyali mu bbala buli kimu kyali mu bbala eno Cumi talina kyeyayongeramu talina kyinza siraba kyeyayongeramu kuba byonna ebirimu n'ebirala ebirimu bya Haji n'ekigambo Mo Steve Ba nze yakireeta tojjukira nga ndeeta ekigambo Mo Steve Ba ne mbagambe bba tugitume Mo Steve Ba talina kyeyateeka mu bbaala soogedde mbubi naye kyekyo kyekyo bannaayo mukama wange wakitegeddeko nti Cumi yajja ebintu byonna abitwala nakitegedde mukama wange
ate kye yakoze si kirungi. Amawulire gansanze Kawempe mu nju nga ntudde ne babiŋŋamba promoter oyo n'abiŋŋamba nti omuyimbi nga atutte ebintu bya Aji byonna Aji amukubidde n'amugamba ebintu omuntu abitutte byonna tekyansanyusizza nange ng'omuntu kuba Aji we yatuwero kaminga anu yatuwero kaminga n'essanyu simbubi kuba Aji we yatuwero kaminga yatutwalako n'eryewuwe bukomero n'atulambuza buli wamu nayo ng'ayagala tuwaayo kitegeera tubenga tuba maneja baayo oshega naye like mu mutima gwe naye kubanagana naye 10 bwe mulaga eri ewange ajja kwefunzaayo n'agamba basigaze wane naye kyanshokinze nnyo okuba nti omuyimbi w'eggwanga yakutte ebintu bya Haji n'abikwata n'abitwala ate ebintu ebitono byasobola okwetuusaako okitegeera tekyansanyusizza nange ng'omuntu nanyiizeemu ku ekyo weewaawo tugenda kukomawo n'emboozi eno gwe mwana Katonda ali eyo ebbaala eri eyita ku screen yevuddewo kalunsambulira Cumi gy'agamba nti ye ne Aji gy'agamba nti ye sofa gwagoberera emboozi eno kiri eri gwe okusalawo omulimu gwaffe gwa bireeta ne tubikuteera awo gwe mukama waffe ng'oyita mu comment section awo wansi osobola naawe okwongera okutulambulira bayimbi bangi nnyo amannya gaabwe gakozesebwa ate n'abayimbi bangi nnyo bakozesa amannya gaabwe gy'og'abantu ani musobya mu mboozi eno kaluna abaana batuwadde omukisa tujja kukomawo ne parts endala ku mboozi eno twongere ogisensera n'okulaba kiki ekitawakinga out kulaba tunda n'ensi yange mweraba